exactly webale kubanga okyalina faneno ku Projan Media TV mugamba ekikyamaanyi nnyo kubanga ate okyalina fe wano eno olunaku lwaleero ate era ngenda kuba nkutuusaako bulungi nnyo amawulire ge nakafuna wano eno amawulire agakwatagana ku baserebu amawulire essaawa zino eno agayokya ga mwana muwala Lydia Jasmine bannange emisage ebaddewo y'amaanyi nnyo era osaana weetegereze nnyo era owulirize bulungi nnyo ddala. Tulegeddeko saga nti ebadde ya Eddie Kenzo ne yali mukazi w'essaawa zino Rema Namakula nga bagamba nti Rema yayawukanye ne Kenzo n'ate Lydia Jasmine ye avuddeyo n'apostinga n'agamba bannange buli muntu yenna ng'olina ky'onjagaza ng'onjagaza obuzibu lekera ogamba nti no nabadde mu kwawukana oba nalimu mu kwawukana kwa Kenzo ne Rema nze bane wandibadde ondeka mwandibadde essaawa zino eno mundekera ddala nga ye mukiwulira nze mukazi wattu neekolera byange ndi muyimbi era asaga muntu essaawa zino eno kubanga reputation yange bulungi nnyo bannange Jasmine yabidde n'agamba nti omuntu yenna addamu postinga oba najja ku page yange akomentinga mbuno simanyanga nabaddewo mu relation ya gundi eya Kenzo ne Rema meze yabaawukanyiza ojja kunfunamu obuzimu era right now from there nja kublockinga bulungi nnyo nga bw'okiwulira nja kublockinga mbere nga saana nakunonya biki bikwatako. Jasmine yapostinze nga mukambwe nnyo nga bw'okiwulira ku mikutu gye egy'enjawulo ne fans page yennyini yazipostingemu nga tayagala kintu kirala kyonna nakubanga kimusala maaso nga munyiivu nnyo nga bw'okiwulira yagambye nti nensaganze ebintu byakunsumbuwa bintu byakugamusamu nabadde mu kwawukana kwabwe nze oba ndabange essaawa zino nyuma ne Kenzo ekintu ekyo si kiba ekintu ekyo kibi okubanga banda banyuma ne Kenzo atulabira eri ebyaliwo simambo twali tweyagala tebyaliwo just fe twali tukwatagana ku bya music nga bw'okiwulira just fe twali tukwatagana mu bya music bannange mukazi wattu bambi yayombedde ddala nga kiraga nti bambi ye munyiivu nga bw'okiwulira nga tayagala bintu byamusumbuwa abantu bamumazeko ne bapostinga sambu wabadde mu kwawukana kwa Kenzo ne Rema mukazi wattu yawudde nga ebintu bimususeeko n'agamba bannange bantu bange nze sinnaba kubeerako mu kwawukana sinnaba kwenyigamu mu kwawukana kwabwe oli Rema aba asaba okufuna musajja mulala kiba kisekejja alina ensonga ze sengera yajjawo n'agamba public n'agamba Lydia Jasmine yaŋŋamba kyonna kino eno era nze saalina mboozi na Rema Namakula sengamba nabimugamba ate era sirina mboozi y'amaanyi nnyo ne Eddie Kenzo just fe tubeerawo mu bintu byaffe bya music kubanga just tuconnectinga bya music kumanya kunsomesa music naye mutino ebintu bya relationship ebisimambu love saagala kubimanya bw'atyo mukazi wattu yayogedde era agambye nti omuntu yenna addamu olaba nga apostinga simanyanga nti nno Lydia Jasmine yalimu right away from there ajja mu blockinga mwebale nnyo kubanga amukya Projan Media TV.